Sajja Bijoswa ya fesi Salongo ndi musomesa ku Mukono Town Muslim Primary School. Embeera gye tukoleramu si yenyangu ennyo. Ekisooka omusala gwe tufuna ekyamazima si gwe gw'ogumala. Tufuna musala gwa kweyimirizaawo. Omusala gwe tufuna tulina families, tulina abaana basoma. Abaana basoma gye basomera sente nnyingi naye nga n'omusala gw'ofuna ne bw'ogubalirira ekyamazima tegusobola kubeera na mwana adogo mu ssomero taamu emu ogw'omwezi. Kitegeeza n'ogatta emyezi ng'esatu okuwerera omwana taamu etya emu. So embeera eyo yetuleetera okuba nti tudduka oluusi mu bamoney lenders ne tufunayo ku ssente tusobole okwetaasa mu mbeera eyo. Aye ne weesanga ne bamoney lenders gye tujja ssente ate oluusi muba musibyewo oluusi oyinza okugamba ka nteekewo omusingo ne gukulema tugenda okulaba nga ebintu bye babitutte ate ng'obuzibu omwana tamaliriza kola ki kusoma kubanga ttaamu ebeera emu weewozeza ttaamu emu ate nga ssente olina ozisasula mu myezi ng'esatu ne weesanga ng'oviiriddemu awo. Y'embeera ereetera abasomesa seewa okubeera ne stress. Olunaku bugwi basomera ku biki ekyamazima. Puliza alaawo n'afuuka puliza alaawo. Buli kaseera n'odduka ku ssomero n'ogaa puliza alaawo. Ripooti ne ziwambibwa oluusi, ttaamu eweddeko. Kati ogenda okutandika ttaamu eddako ate osooka kusasula bbanja akadde. Ate n'oddayo mu bamoney lender kubanga tebaakwata bintu byo. Y'embeera eyo gye tutambuliramu kwa. Eddagala lyandibadde ki lye tulina okunogera ensonga eyo? Okunogera eddagala bano omusala ndoza gwaliyongeddeko. Omusala gukyali mutono nnyo ogw'abasomesa. Omusala mutono. Singa gweyongerako ekyamazima tujja kuba tusobola okutetenkanya. My name is Nabagala Sarah, Deputy Head Teacher in Nsambwe Church of Uganda. Okay, as it has been stated that the death of teachers is high, it is due to the fact that most teachers are overstressed. Reason being, the payments are very low compared to the economy of the country. Now, somebody who is earning like 500, we also have families, and to the extent that in some schools you don't have houses. You pay the house rent, you have to care for your children, buying all the utensils and taking the children to higher institutions. So it becomes so expensive to our side, and it brings that death, premature death. I personally have a sister who died very abruptly because of being stressed of her child who was going to join the university. She did not have money. She had already got a loan in the mother bank, so she died abruptly. So I just request the government, maybe even if the salary can't be increased so much, at least to help us to have some other side income such that we can get other businesses. I also requested the government, if at least our children, when they're in primary level, at the primary level, they get free education in the schools where we teach. But reaching higher institutions, at least let the government come in and give our children free education at higher levels. Nabagala Sarah, nze mumyuka w'essomero Nsambwe Church of Uganda. Olwaleero tujaguza olunaku lw'abasomesa mu nsi yonna. Naye mu speech ekintu ekinokoddwayo yeffe tufa abasomesa nga tukyali bato prematurely. Ekituleetera okufa amangu ddala kituufu stress. Tetugamba nti gavumenti ssente zeetuwa ntono nnyo. Kale si ntono nnyo. Naye ekituufu gavumenti tusaba naffe tuyambe etunulemu mu baana tulina obuvunaanyizibwa. Amasomero agamu tegalina mayumba, amalala amasomero tegasobola kuba nti gasobola okutuwaayo kasente akalala. Naffe tulabirira abaana baffe bali abanywa basoma ne beeyongerayo paka ku university, ate okusinziira ku tuition gwe basasula tuba tetusobola kusasula sente ezo. Gavumenti twalisabye tuyambe tinaffe abaana abaffe tutunulemu bwe batuukanga ku level ya university batuyambe babe nga babaweerera. Nze ndi munnaku, nina mukulu wange yali musomesa
ng'aweeredde abaana be okuva wansi. Already yali alina loan nga tasobola kufuna ssente endala kuweerera mwana. Omwana ng'atuuse mu university ng'anoonya tuition wano wali wano. Kyamuviirako okufa mazima teyalwala mu ddakiika nga 3. Bali bamaze otubikira nti afudde naye ng'ekimuse yali atugambye anoonya tuition wa mwana. Bana tulina ekizibu ky'abamanerendaazi. Bamanerenda tugendayo olw'obuyambi olw'okuba twagala okwetaasa abaana baffe basome. Bamanerenda bakambwe n'oba ng'osinza ekintu kyo ssente ate n'oba nga tozifunye. As per now we basasudde emisaala abamu twabadde unfortunate tetwafunye musaala kati manerendayo waaba nga akuwadde ssente ze tosobola kuba ng'ozizaayo mu budde. Kakati embeera esookera ddala twasooka ekintu nga stress tennabaawo twasooka okwebuuza lwaki abasomesa baffe tebasettlinga ku masomero nga tulaba babeera babundabunda olw'okuba nga omusaala ogutakola ki ogutabamala. Kakati twa introducing saving schemes mu masomero whereby abasomesa buli week batuulanga staff ne basavinga okuva ku mutwalo gumu oba emitwalo 2. Ekintu ekyo kikoze bulungi nnyo mu masomero ga gavumenti. Kati bwe bamala okwesonda eyo saving scheme yaabwe mwe beewola. Kati ne baba nga tebakyalina stress ya kutambula kuva ku ssomero, tebakyalina stress y'abamanerenders olw'omulimu ogwo gwe bakola ki gwe beekolamu. So twakiintroducinga mu masomero. Twatandikira mu masomero ga gavumenti kubanga amasomero ga gavumenti gali reliable naye tusanyuka nti ne private schools nabo bakoze eki bakitutte. Ekintu ekyo kisazeeko ku stress. Ekirala tugoinga ono okubuulira abasomesa baffe through the social media, the platform. Tubabuulirira to live within their means. Abasomesa oluusi ekibatuusaawo teba livinga within their means. Era ntera nnyo okubasasa ne mbagamba kati teacher oyinza otya okugamba nti gw'ojja ku affording okunywa bio w'15 buli lunaku ofuna omusaala gwenkanawa. Oba teacher gwe noobanga buli weekend olina omukolo kuba omukolo gutegeeza ki ssente ofuna ssente mmeka. Era kyova olaba abasomesa ab'edda oba ojjukira baazaalanga omwana omu oba 2 kubanga bakola ki abasomesa n'abasawo bo batunulya ab'edda. Kati ebyo byonna tubibasomesa okuzaala si kubi naye abaana abataano n'obasobola olabo bajja okuleetera stress. Ekirala ne twogera n'abasomesa baffe abasajja abakazi 3 abakazi 2 oba managinga. Omanyi ezo conditions zireeta stress nga tonnalowooza ku musaala. Tulina amasomero ga UPE ate galina ba quality teachers. Kakati teacher otutta omwana eggayaza junior basasula fees million 2. Sigambye ze basasula naye mpadde ekyokuti nze ndowooza omwana wandi musomesereza w'oli n'omuwa kyonna ekimutegeka okuyita agende eggayaza high kuba bwe kituuka ku secondary ekyo kirala era okukyo bambi kirala naye kyekyo kyankugambye planning kubanga osomesa mu ssomero wadde lya gavumenti naye lirina qualified teachers ate tulabye abaana abayita abava mu masomero ago. So kati eno wansi waaki tomuwa free education n'omufaako agenda okutuuka okuyingira eggayaza high nga sente mmeka ze wasavinga. Naye kati abasomesa atandikira wansi omwana we ayagala asomere Kampala Parents, omwana we ayagala asomere Namagunga, amasomero ag'essente nnyingi. Okiraba kakati agenda okutuuka mu P7 amaze P7 nfudde omwana afunye 5 agenda buddo ez'ebuddo ne zibula. I want to congratulate all the teachers upon reaching their day. Happy Teachers Day. And we've heard in the UNATO report that most teachers are so stressed, others think they die even earlier than they should have done. And so as Mukono Municipal Council, I'm the president of the Head Teachers Association. We have tried so much to induct our teachers. The first thing we have begun with introducing saving schemes in various schools, whereby the staff will sit and save every week between 10 to 20,000. And this money has helped them so much because they use it to borrow and bring a very minimal interest
to maintain their saving scheme. And we have seen that these saving schemes have really have got an impact, that they are able to take back their children to school, as we call it, and they are able also to develop. Another thing is we have used so much our platform to give them food for thought, to pass on messages that tell them to prepare themselves, and even workshops to prepare themselves, especially about retirement. We people who have 5 years to retire, these are years of stress, because we are like, how do we go? Have we planned? But we are telling all teachers that as you join the service, think of the exit of the service, because there are some conditions that you can face and you are forced to retire before even you reach 60. So let us prepare ourselves every year. How am I a value adder on my life? When we prepare for ourselves, as we call it, then we shall not have the stress. Then another thing, let the teachers live within their means. We advise them to live within their means. Let them have birth control. How many children can you manage? Really, a teacher having 10 children, I think it's part of a stress. So why don't you take your child through such primary, so that when the child is taken to Gayaza High School, you have saved already the 7 years for this child. So let us compromise. Let us look at where we can forego, and then we live within our means. Thank you very much.